Olwaleero ng'asinziira ku mbuga ya Buganda enkulu e Bulange Mengo, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atongozza emipiira gy'amasaza ga Buganda 2023 egy'okuggyibwako akawuuwo ng'ennaku z'omwezi 24 ku Lwomukaaga buno ku kisaawe Wankulukuku. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri era alamula Obuganda. Wabula Katikkiro ng'asinziira wano, essira asinze kuliteekako kukuuma mpisa n'okwewala emize emibi naddala okulwana nga bwe kyalabwako emipiira gy'omwaka ogwaggwa. Ekisooka mpisa. Empisa mu bazannyi, ekyokubiri mpisa mu baguddukanya, ekyokusatu mpisa mu bagulamula, n'ekyokuna mpisa mu bawagizi. Mpisa. Ono era ajjukizza abavubuka n'abantu ba Buganda bonna okutwala obulamu bwabwe ng'ekyamaguzi nga bagoberera ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka ekyokulwanyisa Mukenenya. Ate Kabaka ye munyenye mu kulwanyisa siriimu, era n'omulamwa gw'omwaka guno tulwanyisa siriimu. Leka gamba kubanga wakubye ggoolo akawala ne kakulimbalimba. Minisita w'ebyemizannyo mu Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu alambise ku kuvujjirira okwayongeddwamu amaanyi mu masaza g'omulundi guno, buli ssaza mwe linaafuniranga miliyoni 10,000 emijoozi n'ebirala ebigenderako. Buli ssaza ligenda kuweebwa obukadde 10. Era ssente zino ezimu ekitundu amasaza gonna nkakasa miliyoni 5 zo zaatuuse. Buli ssaza erineeyongerayo ku mutendera nga Mukulu Ssejjengo bw'agiyiseemu tujja kwongera miliyoni 1. Ssentebe Sulaiman Ssejjengo agamba nti ku mulundi guno olukiiko lwakwemalira mu kulondoola abazannyi, okutaasa amasaza okuzannyisa abazannyi abatatuukiridde, okulongoosa ku nnamula y'emipiira n'empisa endala ez'oku kisaawe. Okulamula okutuufu okw'empaka zino bagenda kutunuulira nnyo mu bukugu bwabwe, okivaako okwekukunga bwe kiba kiva ku mulamuzi era ekikolebwawo kijja kubeerawo. Emipiira gino gyakuggulwawo ku Lwomukaaga mu masekkati g'abawangula ekikopo kino omwaka oguwedde aba Busiro bwe banaaba nga bakwekwetuka ne Mawokota erina ekikopo kino emirundi 3 emirambirira, wabula nga maneja wa Mawokota agamba nti kyekiseera okuddamu okuzitula ku kikopo kino. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.